كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون من زمتك كافولا نمغانو غوبريرا الله سبحانه وتعالى بياغالا تكفرون بالله كيف تكفرون بالله من زمتيا okuwakanya Allah subhanahu wa ta'ala mateeka ge gabaletedde wa kuntum amwatan galumu mwali bafu fa ahyaakum nabawo obulamu mwali munsije mutamanyije mwava ne mujja mu mbuto z'abanyammwe ngaddala mbutuufu mulinga abaali abafu abannamaddala fa ahyaakum Allah laba bwaba wadde obulamu bw'ensi kati mweja abaata thumma ate nga mukimanyi nti oluvannyuma lw'obulamu yumitukum yajja obbatta thumma oluvannyuma lw'okubatta yuhyikum yajja okubazuukiza abawo obulamu obulala thumma oluvannyuma ilayhi jaali nga mumaze okudda mu bulamu bw'okuzuukira turja'una mu ddiiri Allah abasasule afaananako ng'oyo ayinza okuwakanyizibwa. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. والذي هو الله خلق لكم ما في الأرض يبطون لبري كمرابا من منسي كبيرين كتبا كساتشمwe جميعا بيونبري منسي بكل رمwe ثم رفانيما وامروك بكل رنسينو ناجتك كيف سنسا ekiteekako emigga n'ateekako olukalu n'ennyanja byonna nasaayo ebyokulya n'abeeranga mu bbanga awo atumulisiza byonna byaffe summa oluvannyuma stawa ila samaa'i bw'amala n'ayolekera eggulu fasawaahunna eyo zo n'azitereeza bulungi 7 samaawaati ne zibeera eggulu 7 n'azikola saawasaawa wa huwa bikulli shay'in alim buli kintu kyonna akimanyi bulungi nga bwe kitambula kuno ku nsi ne mu ggulu teyeetaaga kubaako kyabuulirwa. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك جكر مرزو الله يا الله سبحانه وتعالى للملائكة ng'agamba abamalayika oluvannyuma lw'okukola eggulu n'ensi akubulira nti byonna bitegeera bulungi ebiri mu ggulu n'ensi ekyokulabirako kyakuwadde ejjukira bwe yatonda zimalayika zonna n'abeera nga ziri mu ggulu eyo n'azigamba inni jaa'ilun fil ardi ku nsi ngenda kuteekako khalifatan ngenda kuteekako omusikire wange qaalu ne bamugamba bamalayika ataj'alu fiiha osazeewo okuteeka mu nsi man yufsidu fiha weyagenda okusaasanya mu y'obwononefu wayasfiku dimaa ayiwe n'omusaayi nga buli ssaawa atirimbula banne wa nahnu nusabbihu bihamdika so nga ate ffe tubadde tukutendereza amatendo go amalungi wa nukaddisu laka nga tutukuza erinnya lyo mu ngeri yonna situkugattako kintu kirala amakulu nti bano bagenda kubeera nga bakusinza naye nga bakuteebekako ebirala qala n'abagamba bamalayika inni nze gwe mulaba a'lamu ma la ta'lamuun mmanyi kye mutamanyi. Awo waali okuwanyisaganya ebigambo wakati wa Allah ne bamalayika be kakikutegeeza ne bw'oba munene tosaanye kubeera ng'onyoma birowoozo by'abantu wadde ng'olina ekusalawo okwo naye olina okuwuliriza ki kye balowooza ku ekyo ky'oba oyagala okukola. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم يجرز آدم الأسماء أمن كلها قلنا جيبينتو ثم عرضهم على الملائكة ويمرأ إبنتو يرفن منابي أنجلها إريبا ملائكة فقال نابا أنبئوني جغل منبولي بأسماء هؤلاء أمن جيبينتو بنو in kuntum sadiqin bwembeera nga mwogera mazima nga mumanyi kiwanvu nti gwe ngenda okuteeka ku nsi byajja okukolako sibi ebyo byenjagala bwe muba nga mumanyi ebyama kale mumbuulire amannya g'ebintu bino ntegeere nti ddala temuŋŋambye mukiinako okumanya. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا بامدام سبحانك إرنيا لتكذب أي الله لا علم لنا فستينك منيا جتلي إلا وكجاكو تمنيا دي
ma allamtana ng'omaze okutuyigiriza innaka anta alalimu allah gw'omanyi byonna alhakimu ate tokola nsobi ku ekyo ky'oyagadde okukola mu butuufu okitadde mu kiseera ekituufu era ky'okoze ky'ekituufu. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ناغamba ya Adam kale Adam أنبئهم jagala obuli bamalayika abo بأسمائهم amanya g'ebintu ebyo tukuteeredde awo. falamma anba'ahum bwe yamala okubatottolera kimu ku kimu بأسمائهم amanya g'ebintu ebyo ebyalema bamalayika qaala n'agamba Allah alam akul lakum saaba bugambye inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi manyi ebyo bye mutasobola kumanya ebyewala ebiri mu ggulu ne mu nsi wa a'lamu ma tubduuna wa ma kuntum taktumun manyi bye mwolesa n'ebyo bye mukweka mu bifuba byammwe nga temunnabyolesa kungulu. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ekyo nga kiwedde Adamu amaze okulaga kikyali. وإذ قلنا للملائكة jjukira bwe twagamba abamalayika bonna nga Adamu alayhi salaam bamaze okumutendereza nti musajja alina okumanya okusinga okwabwe. Twagamba abamalayika bonna usjudu li Adama kati muvuunamira Adamu. Fasajadu ne bavuunama. Allah subhanahu ekigambo kuvuunama kiyinza okubeera nga kitegeeza okuvuunama kw'omanya okwa bulijjo okuteeka ekyenyi ku ttaka oba okulaga obwewombeefu n'omenya ku mutwe. Illa okuggyako Ibilisa yagaanira ddala. Aba yaguguba n'agaana ekyokuvuunama. Wastakbara ne yeekuluntaza ne yeeraba ng'omunene. Wakaana min alkafirin oyo nno n'ateekebwa mu bantu abamenyi b'amateeka abajeemedde Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilisi erinnya eryo lyamuweebwa olw'obujeemu bwe yalina naye ng'erinnya lye ery'obwebanga eryali eryedda baamuyitanga Al-Harith. Naye bwe yamala okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala n'ayitibwa kyewaggula Ibilisi. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن وقلنا نتغامبا يا آدم وانge آدم اسكن gendo beerenga oli obutaka otebenkere anta wa zawjuka gwe ne mukazi wal jannata ejjana. Wano omukyala we tebamwogera alinnya Hawa olw'okubeera nti Abawarabu baali bagulumiza nnyo omukyala nga wakitiibwa nga si kyangu okumwasanguza linnya lye. Era kyova olaba nga mu Qur'an baba boogera ku bakyala abasajja amannya gaabwe ebiseera ebisinga obungi googerebwa ag'abakyala ne gabeera nga gasirikiddwa olw'okubeera nti bannakazadde Abawarabu babawanganya ekitiibwa nga sibayitera kuyisa ku nnimi zaabwe mannya g'abakyala. Kyova olaba nga ne muka Lut bwe yali azikirira baatugamba mukyala Lut, mukyala Nuh tebooyogeranga mannya gaabwe. Era kyova olabanga oluusi mu Qur'an amannya g'osinga okusangamu g'abasajja okusinga b'osangamu ag'abakyala. Wano erinnya lya Hawa twalijja mu ahadith naye nga mu Qur'an teryaliyo butereevu kulijjayo olw'ensonga ze tukugambye. Qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna, twagamba Adamu genda obeere ng'osenga mu jjana gwe ne mukazi wo. Wakula mulye minha mu jjana ragadan mugade bugazi nga mweyagala mudde eno mudde eri haithu shiituma kyonna kye munaabanga mwagadde mubeere nga mulya awatali kubwa ku mukono. Wala taqraba naye temusembereranga hadhihi shajarata omuti guno fatakuna min adh-dhalimin bwe munaakikola mujja kubeera mbali az'amaanya kuba munaaba mumenye etteeka lya Allah. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشيطان عنها الثاني نبسير الزا kumutyogo gwe baabagaana okulyako ne babeera nga bagulyako oluvannyuma lwa sitaani okubakema. fa akhrajahuma Allah n'abafulumya mimma kaana fiihi mu ebyo bye baalimu nga bali mu kweyagala okwekitala eby'omujjana.
wakulna ne tubagamba ebitu mukke muve mujjana mugende ku nsi ba'dukum li ba'din aduwwun ng'abamu eri bannaabwe banaabanga balabe nga sitaani anaabeeranga mulabe wa muntu n'omuntu anaabeeranga mulabe wa sitaani so nga ate n'omukyali eri omusajja Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba abakazi bammwe mubeegerereze balabe bammwe wakulna ihbitu ba'dukum li ba'din tugamba mugende ng'abamu eri bannaabwe aduwwu banaabeeranga baaduuyi nga bwe tukirabye ti omukyala anaabeeranga aduuyi eri omusajja nabwe kityo sitaani nebanga aduuyi eri mwenna Allah yatugamba nti bakazi bammwe balabe bammwe mubeegendereze walakum fil ardi mustaqarrun ku nsi eyo gye mugenda okulya obutaka mukkalire eyo mubeere nga mutebenkerera mu nsi omwo mwe munaafanga ebyokulya byammwe bwe munaafanga emibiri gyammwe banaabaziika ng'omwo wa mataa'un ila hin mweyagale musanyuke muli obulamu okutuuka buli muntu ekiseera kye kinaggwangako فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه آدم يفنك بركتوندا كلمات ebigambo ebiraga okwetonda n'abimuyigiriza era ne yeetonda fataba alayhi Allah nakkiriza okwetonda kwe yeetonda innahu huwa at-tawwabu ar-rahim Allah yakkiriza okwetonda ate ye musaasizi قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا تواتوكا نتبغامبا اهبطوا منها جميعا مفهمنا مكي مفهم جنايا مugende kunsi mwenna فإما يأتينكم مني هدى نيسينغا obulunga mubuvanga gyendi ne bubatuukako eyo ku nsinga buzze kubalaga byenjagala faman tabia hudaya oyo aligoberera obulungamu bwange bweni bandeese fala khawfun alayhim tebalibeera na kutya wala hum yahzanuuna ate tebalina kuwalira ebyo byali bakoze bye bagenda okuleka ku nsi والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا نيابا بتكريزا وكذبوا بآياتنا نبالين بسامتيكا غفسنغا كاليبا غباتوسيكو نباغا نوكبيرا غباغا كريزا أولئك أصحاب النار أبنو بنجندو كتكرا دلم مريرو هم فيها خالدون وبالي مريم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل أبانغم باتبني با إسرائيل غبتواتي لبانت إسرائيل يعقوب عليه السلام yavaamu enju 12 oba ebika 12 olw'okubeera nti tukimanyi mu byafaayo ti omwana wa Yakubu alayhi salam Yusuf yaloota enjuba n'omwezi nga bimufuunamira nga be baali bakadde be so n'alaba emmunyeenye 11 nga nazo zikola kimu be baali baganda be 11 so nga yeye we 12 ezo zezirabika ennyumba ezaava mu Yakubu alayhi salam ebike 12 ebijja okwogerwangako wano Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lye tunaamalanga tunyombojja emboozi ekwatagana ne ba Israel. Ya bani Israila bangi mwe batabani ba Israil Yakubu alayhi salam uzkuru mujjukire ni'mati allati echengira change echo an'amtu alaykum chenateka kumwe wa anni faddaltukum mazmaddalanze nabasukurumya ala alalamin kubitonde byonna ebyalingawo obudde obwo nga mmwe muli waggulu w'ebitonde ebyo Allah subhanahu wa ta'ala omukisa ogwo yagubawa
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا مكرزي بما أنزلت بينزل سزا كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم عن القرآن مكرزين النبي يا جريسي وعن القرآن جاريسي مصدقا إكاكسابرون جيريكو نرم لما معكم بيمينا ابن متوراتي تباكونتنا ولا تكونوا أول كافر به ساقرا مبيري أبسو كرد لكم وانجوكو وكان القرآن النبي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا مريكوكو واني سامتي كاغان مفنا مبيو موين دبني بيتون ابيو كنسي يوشي تمرجا وإيايا فتقون زكي نيني كنيني مغومو وانجي زكي مبامتيا إرامة كاغان مريكوكو غواني سامي بيام مبيرارا إبياستاني مبيرين مغوبري إبياستاني مسولي بيان مغروكا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل مريكو كتابرا أمزما نمبيرا مغاچانغا نوبو چامو باموي وتكتموا الحق نمكويك أمزما نمغاتوليرا agaranga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimuteka wo buchamu ntiyaliyo nimuguza abantu ekigambo ntiyaliyo ngate mu bitabu mwali amazima mugatulidde wa antum ta'lamun ganamwe mukimanyi bulungi nti ddala mbutuufu mutulidde matulire naye nga goje gali nimugamba abantu ekikyamu ekyo kimwetereddewo nti Muhammad taliyo era tabangayo mu kitabo kyaffe. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة ميميزي الصلاة وآتوا الزكاة متولين الزكاة مريم واركعوا مع الراكعين مسالنا وصارا مكتمي نابا كتما نمني مكسارا. الله سبحانه وتعالى شابا غزا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر مراجرا بانتو بابيرين غباكولي بيرونجي غباكيريزا محمدي غباكيريزا بالسلام وتنسون أنفسكم نين من ميرابيرين يوجاموي kubanga bebabuuza nti Muhammad ddala mbitabu mwali nabbi abamanyi babani Israel abawarabu bebabuuzanga kubanga abawarabu bo baali tebamanyi kuwandiika yadde okusoma naye bebabuuzanga abakulu ab'ebigo abayahudi ti Muhammad ddala mbitabu bammeeyo mwe abamanyi okuwandiika n'okusoma abalina Tawuleti ekitabo ekyava eri Allah gyali namugamba nti mwe abawarabu mukkiriza oyo ffe tetuli bawarabu tuli babani Israel. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. واستعينوا بالصبر ميام بسنغانيو بغمي كريزا والصلاة نكسارا مبزيبو بيوني بانغا بيقوديو غمي كريزو تكيكو نكسارا